bintu nagamba nti yemeye emitiana onyaniriza Daudi Malagala badde nkwelabidde omukungu manager nsonyiwa mbalelabidde tontukirangako osokanga nonteekateeka bulungi nonyanjula ensi n'ekitegeera baleka mbanjulire manager GS Lukebe era nga ebbanga lyali ddene nnyo ng'akuba ebifaananyi mu paaka enkadde mukakati we twogerera ali wano mukama yasaasira tumwebaza ku lwekyo mukama mulungi eri ekitibwa kimu ky'okyaleseyo kyanjula tugende mu maaso kyekyo nja kuleka okole wekka amwogezi w'ekika ky'olugave esaati gyayambadde ya Mowino kulaba ssebo kiri okukeda bantu baffe batulaba Mowino bambi atubeera wano nosekasika mu costress n'agenda blessing ali atya akooye waka omwana oyo mujjukira kiwa TV bonna kakati batandise kubuulira bantu abaana bafa bonna ba TV otegeza ki TV etaata waabwe tubazaalide ku TV sibakiri mukama we yabaleetera ate mpaka ndeki ekikabiri webaze Bukedde TV mwala tusibya kuseka kubanga babosi bakulengera bakulaba webaze TV nebaza Vision Group bannange simungeri yako siri ya lujeregerero bebaze bulungi kuba ebirungi byonna bivudde wano amazima gali nti ebirungi bivudde wano nebaza Vision Group bannange nga mwandera najjalo nga ndikaana kato nga nakava ku university banaye ne munnengeramu ekitone nenyingira zuuyo nawandika amawulire nze golaba nagawandika waggulu mu editorial era mwami John Kakande siri kwerabiranga n'omukyala Helen Mukiibi bannange mwami Kijambulweni mwebale baluka olugendo lwange mbandi wano nga nkwatagana n'abasajja bakubaga ebifaananyi maliriza nga webaza mu Robert Kabushenga webaze tumalirize mbandi wano nga nkwatagana n'abasajja abakwatanga kamera bakuba ebifaananyi mpaka ekadde kati benkola nabo mukama si w'amaanyi bannange Vision Group webale Kabushenga mwebaze bambi Robert Kabushenga webale tandikawo TV eno bakigobere bayite babamanyi wadde ng'era bagamba mbu bamanager wano gye babeera kati ekyo kimala ennaku z'omwezi ziri 5 mwezi gwa 8 mwaka 2021 onaku lwa 4 yonna gye muli tubabuuza akabalwadde twongera okubasaasiranga bulijjo abafiddwa kitalo nnyo abafunye obuzibu obutali bumu mukama abagumye mukama mulungi ekiseera kyonna ereza embeera ze weewaawo tubajukiza kino banaye sanitizer kituufu ze ziriko naye kakati bamaama ate mulimu omwerabira kibebi kiri wano sanitizer eri wano oluusi byalowooza kyakunwa taginwa mubyegenderezanga munange akabaka n'akanwa accident zibeerawo waliwo ku ssomero gye mmanyi bagamba bo tebagala zino spraying nga bazigoba nti abaana bamanyi okwespraying bayinza okwesprayinga maaso kiba kirungi kati mubigenderera mpolampola nentugazaana waffe nga bali okay Nalongo ne Salongo Bossa ku Forest Park e Buloba mbabuzako Rachel ne Dan Setuba ku Divine e Kawuku Ntebe Road namwe tubabuzako abakristayo ba St James Kyabagu mundabire Reverend Chanda ne omukristayo munaffe kinene ne omukyala namwe tubabuzako ababudde okwagalana muli mutya omugagga Wire Gollo Ensangi nawe tukubuzaako ndabira bokola nabo ne Dennis Mulindo ali kumbaawo okumpi ne Seruwale tukubuzaako ne Nakawere kumwala eri Mulungu wasuzotya bona bandabire atamale mirundi nkubuzizaako abeerako ng'atulaba bali kubaayo abakyala bali butale bonna enakawa gende Kasubi Kawala gende Wobulenzi gende Wobulenzi ewaffe eyo nno Metiana mwena butale obwenjalo bambi mwe bali kubaayo nga mutulaba ababroka muli mutya broka mubeerawo ne mubaza namwe tubabuzizaako bannaffe batunda emusenyu awe namwona waliwo ekyengulu nga ewajjajja musawo waliwo ab'omusenyu babuzizaako bali kuba yabatipa abamu batikka emmoroka teziwera batikka katundutundu ne bagukubirira mulimba naffe ennaku zino nga minzaani muzikwatamu kikyamu naddala ab'ennyama minzaani teziwe opima kiro tewera oli atuuka n'agamba kiro eweze okolako bwoti bazizizika nabanga kikola wabye bubbi munange oba mubbi kyekimu n'abaana abatunda ku streets mulimu abatunda ebijanjalo abatunda kawo eno ekikebe akiteekamu ekintu makati nagamba madamu tapeko yakawo yino naye nga taweze obwo busente era bwoba otutte mukama ojjako tonatuuka nawaka naawe bakufere nga bugenze kubanga batozifunye mu butuufu bwazo waliwo omwana Simon Senyonjo myaka 4 wewamala eri Nansana yawambiddwa abantu ababadde tebanategerekeka ne basaba abazadde obukadde 5 tufudde abazadde
basobodde okuweereza akakakadde kamu omwana ono wa mwami Mudima alina adiweya baweereza akakadde kamu nga bwe buying time nga bamaze reportinga ku poliisi nekola okunoonyereza omwana ono bamukukunudde Busaabala si ewaffe eyo kakati batrackinganga Gangu Bunamwaya paka Busaabala waliwo piki yabayambye erimu ka tracking device ogenda okuba nga balondoola omwana ono paka lwe bamukutte n'abantu abagambibwa okuba mu lukwe luno abantu 5 bakwatiddwa kuliko mulambo yeeyita mulambo nekubeerako ne mafuta naye nga bali kundowooza ku CID okubakunya kukyagenda mu maaso so nolwekyo abazadde twongera okubasaba mwongere okukuuma abaana kigamba omwana ono bamujja ku adiweya ng'ate yamuyita amumanyi kyetubagamba bwe muba mwemanyiza ennyo abaana bano temubamanyiza nnyo ba anko ba anti kubanga abantu abawamba abaana bano oluusi baba babamanyi awoza anko olagawa jangu ngende nkugulira ekyapati n'amutwaliriza mpola oba akagaati oba switi kyekimu n'ababakwata baba bamanyi baba bamunda oluusi mwegendereze bwe tunula amaaso kukatambuze bani abali awo naye nga tukone ku bannaffe ate bano muli mutya abakyala nga emirembe ogifunidde mu bufumbo bwa kutaano mwatyo mukama we yakibala kati ekikweraliikiriza kyokka mu buli obuna ozaddemu abaana naye kati ono hajja ayagala omwana naye ate nga emirembe olina mingi otaddeko n'omubiri hajja ayagala omwana kati poliisi eyakutte omusajja gwe twayogeddeko wano eggulu eyateza amenvu ng'atega enkima erisayize mukono abaana 3 ne bali obutwa omu n'afa abalala 2 bali admitted emukono omusajja ono nkonge poliisi ekyamukunya okuzuula wabaddewo bulagajjavu kubanga kigambibwa nti nkonge abadde yemulugunya ku nkima ezimwononera ebintu bye naye ate we yateza amenvu munga ebirime ebiriwo tebiribwa nkima kakati abatuuze bagamba nkonge yabadde agenderera ki okusuula amenvu gano agalimu obutwa abaana agassa omwana n'okulumya abalala naye nga poliisi ekyakunya omusajja ono okulaba nti wabaddewo bulagajjavu ddala mu ntega ye oba waddewo ekigendererwa so okunoonyeza kukyagenda mu maaso mulimu n'ebintu byobala enkiba n'abantu kyekisinga ogamba sijja tteekako butwa ate ne Sseduvuto oba rapist yakwatiddwa agambibwa okuba eyakwatiddwa emukono bakyamukunya kubanga abaana abawala bakyagenda mu maaso ku poliisi emukono okumuwaako obujulizi ono omuvuzi wa bodaboda nga kigambibwa nti cases nga 7 zibadde ziropeddwa mu bitundu by'emukono ng'abasobya akate n'okubabba kale katunzike gs naye nga tukujukiza nti agabo tikidde katandika saa 12:30 ku Bukedde 1 Bukedde 2 ne Urban TV kiboleko katugende musala sava esaaka egendere abakyala abali embuto nga bba wagudde ku message ng'ewaana kiwanuka nga wamanyi omukwana ennyo yalabbi mukaseera kano bwotyo bwoli nga bwoli malayika zikukkeko omanyi nti omusajja bweyegaana olubuto tomunenya kiwanuka lwali suspicious uba tuve $1 kankone kuba waitress yabanguwa okutegula amasowaani nga bakasoma bakyayagala okulya mu mazima ga Katonda mugulu bakuwadde ekitwe kyengegeeyo wakalyamu amaaso aga oli ku ssimu oli najja w'ekitwe ate watuuka eri mufumbiro tayiwaayo ate otya omugamba mu mutwe gwange ogutwalawo alina ekiveera bw'ojja kuswala muli mutya abaatuuse eggulo mu Kampala nga weewuunya bizimbe n'emmotoka ennyingi ogamba ebizimbe tebigwira abantu ababuuda zonna zeriraanye oba emmotoka tezeetomera mapeera house eyagala genda mu ggulu mubeere bulungi mweraba bino bitunde ebyawakatundira ddala byonna biguza abasozo property consultants sindika ekifaananyi kyekyo ky'otunda ku namba zaffe eza WhatsApp tujje tubikime byonna by'onaaba otunda